Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza webali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mukutu guno. Jeno Muhoozi Kainerugaba olunaku olw'eggulo yayisizza statement ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'asindika obubaka eri abakyala bonna abali mu Uganda. Agamba nti nno era n'alangirira nti message gy'asindika egenda eri abo bonna abakyala b'omu Uganda ng'abaana baabwe basaavinga mu UPDF. Jjukira Jeno Muhoozi Kainerugaba ye Chief of Defence Force mu ggwanga lya Uganda, so ate era ye special advisor wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku special operations gwali eyampuliriza. We yabadde nno ku mukutu gwe yagenze maaso Jeno Muhoozi Kainerugaba nga ayoza abazadde abalina abaana basaavinga mu Uganda People's Defence Force. Agambye nti nno era bagende maaso n'okubasomesa babeere strong, babeere b'amaanyi, babeere ba kiwago nga bagenda nga bateekebwateekebwa okuyingira amagye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Chief of Defence Force on teyakumwe okwo yagenze maaso n'okwongerezako ng'agamba nti waliwo omukisa gw'amaanyi nnyo, opportunity, job opportunity y'amaanyi nnyo eri abo abakyala bannayuganda abo abali over 6 feet. Okusinziira ku lipooti eyaweereddwa Jeno Muhoozi Kainerugaba, agamba bannayuganda bonna abakyala nga bali above 21 ng'era bali over 6 feet bali supposed okuba nga bakola reproduce era basobole okuba nga basaavinga eggwanga lyabwe. Eno nno posti yagenze maaso n'okuwanyisiganyawako ebirowoozo ku mukutu ogwa social media nga bamu beebuuza kino Jeno Muhoozi Kainerugaba gyakijje. Weewaawo ensangi zino tulaba nga amagye ga UPDF geetabibwamu abaana ab'obuwala, abakyala ng'era nga basaavinga mu magye okusobola okulaba nga batuukiriza careers zaabwe. Naye ebiseera ebisinga balina okumanya n'ebibanyigiriza bingi. Ebiseera ebisinga wandyeraba nga ebintu ebisinga okutwala abakyala ano mu magye nsonga za domestic ezisaanidde okuba nga zitunulwamu naddala mu ggwanga lyattu nga Uganda. Abasinga amagye bagayingira lwannankola ntya nga balaba tebalina option nga last option gye balina. Ebiseera ebisinga ba recruitment bano be bajja tetumanyi babalonda batya. Ebiseera ebisinga abakyala abeenyigira mu magye bagenda okwenyigira mu magye nga bamanyiriza n'emisomo ate ng'eyo ye percentage esingayo obungi mu magye. Kitegeeza ki? Abasinga bagendayo lwa sympathy na lwa education kuba bajja kuweebwa ebisava nga bba abakyala, naye abasinga tebagendayo lwa mwoyo gwa ggwanga. Ekyo njagala kino nakyo mukitegeere. Wemba nnimbye osobola okujja mu comment section n'oteekawo endowoozayo okusinziira ggwe ebintu nga woobirabamu. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliza bali kwekumira ku mayingu gano. Watannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Mbagaliza olunaku olungi era nga mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayingo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color. Eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu. Enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel
buli wo subscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbebazaamu akensuso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kubanga otwegattako nga oliko gwo atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli wo subscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli wokoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki
enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.